Abaana bakatonda basebo ne bannyabo mwasuze mutya? Abaana baffe abato mwenna mwasuze mutya? Kantwala omukisa guno okwebaza abazadde bambi Mukama baasobozesezza okuzaayo abaana ku masomero. Mukama tumwebaza. Ate n'abatannaba kuzaayo omwana, God is in control. Don't give up. Ennaku z'omwezi ziri 3 omwezi ogwokutaano 2026 omulimu gwaffe ogw'enjiri leero oguvudde mu Burundi. E Kenya twavuddeyo. Kanjogereko kitono ku Burundi. Ensi ya Burundi kimanyiddwa nti enjiri ya SDA okutuukayo Obukatuliki bwali bwamwamira dda ensi yonna. Kale bwe baalaba ng'Omuadventist yenna abulira enjiri kyabeeranga kive. Era nga n'abaasinga okulwanyisa enjiri ya SDA okusaasaana baali bano bachief ab'ebyalo wamu n'abo abaasookayo the Catholics missionaries wamma baakikola ne balwanyisa enjiri eyo. N'abongerako Sabbiiti ejja. Omuli gw'enjiri guliko omutwe ogugamba ekirabo okuva eri Katonda era nga agenda okugunyumya bamuyita Jenny. Omukyala Jenny agamba nti yali amaze okutegeera nti ye ebyo ebiwedde agenda kufa oluvannyuma lw'okufuna olubuto olwamutuusa mu mbeera gy'ataategeera. Jenny agamba by then yalina emyaka 26. Kale olubuto luno lwamuleeteranga kamunguluze omungi nga n'appetite okulya ekintu kyonna ng'ebyo byonna byagenda. Agamba olubuto lwamulwaza omubiri gwonna ne gumuluma. Yagezaako n'agenda mu malwaliro ne beekebejja kiki ekyali kimulumya omubiri gwonna naye abasawo byababula. Kale kino kyaleetera Jenny obutamatira biki bye bakebera tebazuula bulwadde. Bw'atyo yatabaala kye bayita amalwaliro asobole okuzuula kiki ekimuluma. Obutitimbe bwa ssente bwagenda naye mu mazima Jenny agamba tewali kyazuulwa ekireetera omubiri gwe okumuluma bwe gutyo. Jenny agamba wano essuubi lyatandika okumuggwaako era n'alengera okufa nga kumusemberedde. Ekyokusooka agamba mu bulamu bwe yali ayagala azaaleyo ku mwana. Kale yali afunye olubuto olwo yali alwesunga ate era ebirwadde ebize byatategeera bakebedde bamwekebezze buli kimu test zidda nga tewali balaba. Yali yeesunga omwana oyo akanako akasooka nga akeesunga nze nakituukako nasooka okufuna omwana olubuto nga mmanyi n'okugyayo ku bugoye nembwambaza ebigoyegoye nembeera nga asitudde bebi mwana gwe. Mwana asooka oyo akola ki? Tumwesunga nnyo. Ne Jenny bw'atyo bwe yali yarabira ddala ng'obulwadde bwagala kujjamu olubuto lwe yali afunye, olubuto lwe yeesunga eyeesunga omwana ng'obulwadde bufuuse obulwadde. Jenny agamba ng'asobeddwa eka ne mu kibira ng'asobeddwa kiki kyagenda okuddako. Yasisinkana omuntu eyamulagirira eddwaliro ly'abasevensidde. Olw'okuba Abaganda bagamba asika obulamu tassa mukka, Jenny agamba gye baamulagirira naye yabukeeza nkokola nga lwaki tagenda. Ng'agenda eyo gye baamulagirira mwana wange ng'asangayo eddwaliro ly'abasevensidde eriyitibwa Buganda Dispensary. Agamba ng'atuuse ku Buganda Dispensary abasawo baakola mangu nnyo era nabo ne batandika okumwekebejja wamu n'okumuggyako tests balabe kiki ekireeta omulwadde ono okufaanana bw'atyo. Ebyembi agamba nabo bwe baakola tests teyamanya na kiki kye baakebera wabula kye yeewuunya kwe kulaba abasawo badduka mamangu ne bamuteekako amacupa g'amazzi ne bamuteekamu eddagala ne bamuwa empeke ez'okumira. Agamba kyali kisufu nnyo yali takirabangako. Anyumya emboozi Jenny n'agamba nga wayise wiiki yagenda okuwulira ng'obulamu budda mu nteeko nga takyalumizibwa nga bwe yali alumizibwa. N'ekirala ensimbi ze baagenda okumusaba wamma nga zisasulikika. Kale kino kyamusanyusa nnyo obujjanjabi bwe yafuna ku Buganda Dispensary. Amiina.
Abasawo bamutegeeza nti nno yalinanga okudda for check-up balabe embeera gy'alimu ye n'omwana. Era yakikolanga era yeebaza bambi ebisale byali tebimukanga. Kale nga bw'omanyi omukyalo w'olubuto olunaku lutuuka munnange olw'okusumulukuka oyagala toyagala. Era bw'atyo Jini munnange yasumulukuka era n'azaala omwana ow'obuwala n'amutuuma erinnya Chanel. Jini agamba musanyu eringi nga ali ne muwala we gwe yali yeesunga. Ate munnange wayitawo ebbanga si ddene nnyo munnange obulwadde ne bwagala okuddamu buli. Obulwadde tebwaddamu. Tiyatandika ate okunenya Buganda dispensary nga bwe tamujjanjaba. Ate Jini teyaddamu n'atambula mu malwaliro amalala. Jini agamba yadduka Buganda dispensary n'atambaala amalwaliro amalala nga 5 anoonya obujjanjabi naye byagaana. Nti ng'ali awo era asobeddwa, Jini yafuna ekirowoozo ekimugamba lwaki toddayo ku Buganda dispensary. Era bw'atyo Jini munnange yaddayo newankubadde yali avuddeyo ng'agambye tebamujjanjabye. Era bw'atuuka bambi era abasawo baakola kyekimu bamufaako mangu nnyo era ne baddamu ne bamwekebejja balabe ate bulwadde ky'obwo obulala obuyingiddewo. Nti bwe batoola tests ne bazitwala okukebera results zigenda okudda mwana wange Jini ng'afunye obulwadde obwa tuberculosis. Bwe bakizuula abasawo bamuweerawo mangu obujjanjabi, si bujjanjabi bwokka ne kansolingi nga kino kigenda muyamba okusanyukira mu kwejjanjaba. Era Jini agamba kino kyamuyamba teyafuna kutya. Era mu ebyo bye yalaba bye yali amaze okulaba ku ddwaliro lino n'agamba nti ne bwe ndiba ndwazizza mwana wange wano we ndimuleeta. Okukyogerako si kwe kukireeta. Amawulire amabi ate mulowooza omwana naye nga talwala. Agenda okuleeta omwana naye okumwekebejja bambi ng'ekirwadde kya tuberculosis naye kimubalamba mbiriizi. Ng'abasawo abatendeke n'omwana batandika okumujjanjaba. Era Jini bw'agenda okufuna eddagala lye agenda ne muwala we bambi bombi ne bafuna eddagala. Agamba omuwala ono Sofa bambi yakafuna empiso 18 naye yeebaza Buganda dispensary abamujjanjabye. Tebaakoma kumujjanjaba ng'abasawo. Sitaafu baagendanga ne bamukyalirako n'ewaka we ne bamusabirangako. Wano wagamba Jini nti okusinziira ku bigambo bya Bayibuli bye baamusomeranga bye baamuyigirizanga. Wano ye nga Jini yasalawo nakkiriza n'abatizibwa era ne yeegatta ku kanisa ye SDA. Tugamba tutya? Jini yeebaza sitaafu ya Buganda dispensary baakola omulimu munene eri ye n'omwana we. Njagala kubuuza olina mulimu ki gw'okoledde omuntu ayinza okukusiima bw'atyo? Saba Mukama akikubalire. Ate nti tebaakomanga kumbasabira bokka, obwetaavu bwabwe baabulabanga ne baba butuusaako. Amiina. Eyo y'enjiri ey'ebikolwa. Abadiventi tusaana enjiri ey'ebikolwa. Ey'ebiki? Ey'ebikolwa. Kubanga Jini agamba okusinziira ebyo byonna bye baakola kyanyweza omutima gwe ne yeetwalira ddala Yesu n'alema n'okumuvaako. Leero Jini bambi aweza emyaka 4 yawona biri ebirwadde n'omwana we. Ate ye muwala we bambi aweza emyaka 10. Ye omwana ekisinga okumusanyusa ye Sabbiiti, okugendanga ku lunaku olwa Sabbiiti. Waliyo omwana atayagala genda ku kyaki noono asanyukira ekigambo ekyo ky'ogendanga ku Sabbiiti. Beebaza dispensary ya Buganda mujjukire eri bulungi. Era bo bagyeyitira ekyomuwendo okuva eri Katonda. Era wano wewavudde omutwe ogwagambye nti ekirabo okuva eri Katonda. Jini n'omwana beebaza ekirabo okuva eri Katonda ekyabajjirira ne kibayigiriza okutegeera Katonda, okujjanjabibwa. Era wano ye Jini agamba nti okusinziira ku Buganda dispensary abakozi baayo bakozi ba Katonda. Wow! Bakozi ba Katonda abakola ebirungi eri ababebyetaaga. Yeebaza bwebaza. Kati mukkiriza omuadventist abakristaayo okukyalira abantu ng'oba twakikoowa kintu ekyo kikola.
okubasabira, okubakwatirako ku byetaago byabwe. Nze ndowooza eyo ennoni ekola nnyo, si weewaawo? Kale nga bulijjo buli sabbiiti gwe wenna omuminsani awuliriza omulimu guno, kitukakatako okubangayo ekirabo kye tuwaayo buli sabbiiti ey'13 buli koota. Weewaawo koota eno tubadde mu Kenya nga tugenda kuwaayo ekirabo ekigenda okuyamba Watu Adventist School for Deaf Children in Kenya. Kati tugenze mu Burundi, ne Burundi nayo yeetaaga ekirabo ekyo kyekimu. Tugenda kiwaayo omulundi gumu sabbiiti ey'13 bakigabanyaamu bo abakulembeze baffe. Ekirabo ekigenda mu Burundi kigenda kuyamba Buganda Dispensary egaziya obuweereza bwayo, era ssente ezo ze mugenda okuwaayo zigenda kuweebwayo kigenda kuddaabiriza ebizimbe ebyazimbibwa mu 1983 mu kiriniki yaffe eya Buganda Dispensary. Ekyo si kikulu okuddaabiriza ebizimbe ebyazimbibwa mu 1983. Essente zino bagenda kuwa Burundi nga zigenda ku Buganda Dispensary, zigenda kuyamba okugaziya okuteekawo biwoodi ebipya eri abasajja n'abakazi. Zigenda kuyamba okuteekawo ebisenge ebipya gamba abagenyi we batuukira, laboratory, ebinaabiro by'abalwadde. Bannange tukwate wala, siweewaawo tukwate wala. Era wano wenjagala okubeebaliza nze Rita Nola Walungama, mwebale obutakoowa, tuli bakozi ba Yesu, siweewaawo. Kale wenkusabira kola kyonna ky'osobola ku mulimu gw'enjiri awo ku Baasaya awo awali Saturday Sabbath bambi beera ky'oteekamu kota nga tennaba kugwako. Tunagenda okumalako ng'oli n'ekirabo kya muyiika. Nkwagaliza sabbiiti ennungi.